tugenze mu ndobeswe. BFM ekintabuli kyo muziki ku 9 katugende ku mundo beso. Hello sir. Nyabo. Wanji? Olina mukujja wa BFM program sisimuka tuli mundo beso. Wangambye nkukubire kwa ha? Kakati mu bufunze kiri nti nalekayo omwana nga muto. Kati omwana oyo bwakula munaweza nga myaka 8 7. Agamba nti bamukwata bali bamwocha kale engalo kati naye agamba nti bamukwata ne bamutwala mu kayumba nga ketoloovu lye ssabo yasangayo sengawe nga buzibyezi bye taata yamutwala ne mukakitaawe bagamba nti omwami yamuwa eddaga ye agamba nti omwami gwe basangayo bamutuuzaawo mu buddiiro ku mukeeka omwami yayogera byatakyajjukira ne bamugamba omuwana afulume ebweru omwana byafuluma ebweru bano ne babagamba akomewo ne babawa eddagala ne babagamba mulitwale waka muli munaalize mu mulyango paka werigwawo muteeke ettaka ku kacokolo mulireete naye temulikwatamu engalo zammwe omwana tadda wano olwo ne luggwa kati omwana akuze ali myaka 24 omwana yabadde agenda kuleeta omubulenzi we okukyala nga bakoze pulogulaamu byonna biwedde kati ne baŋŋamba sabira ku mwana oyite maama nze mama wange yafa bwe nayise maama ne tusabira omwana ekiro twamenze okera ku macanga embuzi efudde nga n'enkoko efudde ate nga nze nsaba naye ate siripasi ate siina ddiini nnyo naye nkola mama wange kye yaŋŋamba kukola. Embuzi yaani n'enkoko yaani? Byange nga bifiiridde wa? Mu kayumba emmanju. Bifiiridde mu kayumba naye nze sijja kuga nti ndi pasita kuba ndi mukatuli kyate ne ku kyaki sigenda sijja kulimba naye nze nkikola olw'okuba maama andoosa ŋŋamba yita katonda nange nja kukuyambako yita katondawo nange nja kukuyamba kakati nange omwana bwe yajja ekiro nga tumuteeka mu ddiiro ne batobe bonna nga mbagamba tumukwateko tumusabire nga tumusabira kati bwe namukwata ku mutwe ne mpulira ebintu ebinjuguumya mu bulago n'ensesema nnyo kati ate ng'ekiro ekyo twali tukubidde taata w'omuto ajje omwana ono ayongera omulambululira kuba ye kitaawo omuto awakana nnyo kale ye ng'agamba muganda we nga bo basiraamu nnyo nze njagala mpulira omwana nga yayogera kati kwolwo tumuyita ajje awulire omwana byamugamba twakeera enkoko efudde n'embuzi ng'efudde kati ate omuvubuka yali ajja okuwulira omwana byamugamba ng'ate omuvubuka bulijjo ajja nnyo ewange ate omuvubuka yali ajja pikipiki yamukuba nakati tannaba kutegeera nti yagwa ku accident ate bwe bamugamba muganda w'omuwala omanyiyo ani muganda w'omuwala amanyiyo oli eyafedde edda omulenzi amanyiyo oyo taata w'omwana ono naye kati tetumanyi kiri awo kubanga ye gwennyini kuba ennamba nali mmanyiiko yiye mu baganda be bonna ate nga tuli ba ku kyalo kyekimu ngaawo nogamba ozadde wano naye olubuto olufunye wali kati tetumanyi kikiri bwe namukubira ne mugamba ono munna afunye accident munyambeko ndi mubuzibu yaŋŋamba wendi siinaawo ssente naye kamala okubira baganda be ye teyalinnyayo baganda be bonna beesombodde yaagaane talinnyayo kati tetumanyi kati kali awo kale tetumanyi kati kali awo lwakuba kati obuzibu bwe ndaba omwami oyo yekyamaani w'akatale yekyamaani ate akeeramu nnyo okukola ate ateekako nnyo gundi biiti akuwuliriza kati simanyi bwe tuyinza mukwata ku majja kuba nze nagendawoko nga bakuwuliriza kati ono yagenda e Kampala oli n'asigalayo eggayaza mu kyali ye mwana we omukulu gwe yasookerako kale kakati ne bano beebuuza abooluganda lwe lwaki munnaabwe yagwa ku accident oli n'atajja kale esebo onawulira lwakitakwata nti bagambye muwuliriza nnyo nga tuyamba akwate sentala wa katale
Solooza. Ali mu kusikwa tiketi. Je baliko sebo. Zenambi ulidde. Sebo mukama wange oba oli bize mbadde njagala twogeremuuko. Ne tankireko nnyo. Nenyalumbe lubatta. Wangi? Ne tankireko nnyo nenyalumbe lubatta. Nenyaleko nnyo. Yakuba yagamaanyi nenyalumbe lubatta mwemu musiriwale. Abadde tasolooza. Sentala abaddawo. Sentala totukanga. Kyagamba nti yalogera e Masaka n'alogera obukunja. Buli abafa bonna bw'obatta. Totukanga. Omanyi abantu batiisatiisa n'eddogo. Eddogo eryo kati eddogo nalyo ligoba nsonga. Oyinza nosanga talina adde akayembe n'aka. Wadde akayembe k'embuzi. Endobe sondooza mugiwulidde omusajja atiisatiisa Sentala. Kati ye agamba ddogo. Singa wakiri abaddeko n'eddogo ti. Awo n'omuntu. Enjawulo y'eddogo gwe abimanyi ennyo eddogo n'eddogo. Gwosinga obimanyi. N'okumwega endigi ekyatwala enkoko. Wangi? Bwale tuweza enakasa n'amoozi. Nkale. Yenze birungi ebuwambo. Bande mukunda omusajja oyo ng'atiisatiisa nnyo bannaye. Omusajja atiisatiisa nnyo n'esimanyi bagenda mukolera kibannaye kubanga layika yaviibwako ddala obuzibu. Ng'atiisatiisaani naffe tutiisibwa. Maaka. Wangi? Oba tuweereza dadi. Kale. Butereevu musalo batwa abo ng'andika peeka Maaka. Naye Maaka okimanyi omusajja yeewaana n'eddogo naye akimanyi nti bifuluka. Andi waggulu w'omumanyi wabeerawo omumanyi. Tamanyi nti gwe wava bukunja. Owange. Mukunja Nakachwa n'amuti mwebale kutuweereza kati omusajja agamba waliwo agenda emagombe ng'asanyise oba abaliyo balya asuubiddeyo agenda gikungula tatusiriwalira nako kale n'omuwulira ate n'abaganda baagera bubi singa bagamba okusanga nazaalawo bate singa bagattako ne muka kitaawo kale bannange bantu mmwe mufe bubi n'omuwulira mbwe munoonya lumbe lubatta lwaki siggoofa goloza ogenda gikungula Namirimu este Saudi Arabia. Bannange. Wangi mu busungu bungi batwala musasula sente ze. Mukonja. Wangi? Sebo tata webale kuweereza. Kale. Amanya nze Bashiri buli yankuyegeseka emitiana. Sebo tata mukunja nkyayagala kulabako. Ulya Sentala wakutiisatiisa. Sentala atiisaani. Naye nze mukunja kankubuulire. Abantu naku zino batutiisatiisa n'eddogo naye nze nkakasa nti Sentala owulira puroguramu eno era n'oli baddi Sentala abona bakuwulidde naye enkola y'ekiroogo tetukyagyagala nange mukunja waliwo yantiisizatiisiza nangamba oba ate ovudde mu kalulu ojja kulaba ekiddako weesimbye nawo yeesimbyewo bannange Mukunja Nakachwa n'amuti Ngalanguzi nze Mbabaali Moses obwengula obusujju endebe sondiwulidde naye bambi omusajja alemekanga banna atutuuka ku sseero buli womalako abantu emirembe ne Katonda abaakulaba so naye Katonda ajja mulamula naye nze Mbabaali Moses owengula obusujju abengula obusujju bano mwebale kuwuliriza BTFM ekintabiro ky'omuziki Mbabaali Moses mbagala kale Mbabaali abikwasizza Mukama Ebale tuweereza mukunja. Kale nnyabo Ono omukyala Nsubuga enkambo. Bannaye ekisajja kirekeko okuguusa kyawubya omwana w'omukazi. Ate naffe kireke tukangakanga. Abasimusi mbalamusizza Amuti Ombalanguzi Muuku ne Nakachwa mwasize muti eyo abawuliza aba biti mwenna mbaagala nnyo era mbatumidde nze Ssebugawo Hamza ne kitemu bannaye nze ku lwange ngamba ekisajja ekyo kyefudde ky'amaanyi nnyo naye nga tekina n'amaanyi ge kiri abantu ng'abo abalogo ekibasobola kiba kimu kyokka bakirume bakikube emiggo n'eddogo balyokye balifulule alowooza mbu yasoose okuloga ebyo byonna byabwereere batumidde nnyo abawuliza radio BTFM mwebale kuweereza Muuku kale ono munnamawulire Kinaguseeta Luweero nakweseeta kakati mutuufu omusajja ayagala nakuzaalira kubanga mulogo nnyo sobola kudda ku mwana wo ate ne yonna ogambe mbu
ogenda naye ate abatiisatiisa temutya mwe muli bannamwere tubeesiga wamma mwebale atamukutte agamba nti yaye naye gwe bakutte awulira embirizi zeekaka kati ban'abantu bakuwaga temutiisibwa tubeesiga omanyi kye bajoga twala naye toyisa mu kiryo kyange bali awo ng'owulya bagamba ve mukunja twakimanya omusajja ono yenyi tataddeko kifaananyi kirungi kitya ate gwomanyi tabimazeyo nti tofaayo bannamwere tubeesiga obulogo kyategeeza